ne bwoli kolota sigala nkwe kutte mugamba mutabananga bagizi ba Shiba Karungi aka Swag Mama. Yo, this is Bobby Wine straight from Uganda. Watari baby, mumutima gubera guchicha. Guva gukona wetiti. Gukona wetiti. Gravity omutuje mukuje kumbera ku ewaffe Uganda. So nawe subscribe nga ku YouTube channel yo. Olabe byakabiro nabyonna kyekimu. Tabuka kakati munange. Kanzije no mwabatasiga. Hello. Wanjise. Je balikoze bampita mukuja wa BTFM program endobeso wano mu program sisimu kawangamye kubireko. Nagambye onkubireko so nino omukozi. Batuyingirira. Wanje? Ababbi bajja ne batuyingirira. Ne babba ebintu engoye TV ebintu ebisinga nga byonna babibbye. Kati omukozi wanjise wenaku nga satu omukozi n'angamba. Yatidde nnyo ayagala genda waabwe bunto yatidde mbu ababbi bayinza okukomawo ne bakola ki ne batutta ne muleka n'agenda bwe nakubye waabwe simu ate nga waabwe taliiyo kati badde njagala kumanya oba atuddawa yagambye atidde nnyo yatidde nnyo bayinza okukomawo ne batutta wanje netuwakayo si nnungi netuwakayo si nnungi Nambye yagambye mbu yatidde nnyo mbu ababbi bayinza okukomawo ne batuttira mu nnyumba. Kati babbye kina ki? Babbye engoye TV ngatoyo gye bukimu kumpi mu nnyumba batiddye. Kati ye wayise ennaku ssatu n'agamba mbu ayagala gendako waabwe. Kati gwe essimu kweriyo? Essimu kweri. Kati wamukubidde? Wankubayo essimu enkuba ye waabwe taliiyo. Kati gwe kiki obadde oyagala? Mbadde njagala kumanya wawaali. Kale beerako tovaako. Kale. Hello. Hello. Wanje? Naka. Wanje? Oli otya? Jendi agamboti. Jendi. Ng'obuze? Jendi ndi mulwadde. Oli mulwadde? Oli mu ddwaliro ki? Ndi waka. Kiki lwaki toli mu ddwaliro? Tolina ssente? Ndi mwavu. Waliwo ngambye? Nti olina TV gy'otunda? Njirina. Ogitunda mmeka? Ezimpisaawo era nawo nagira mujja kulaba nga zoja ezigizaamu tezijja kuba ntono kubanga nnene. Kika ki? Flat. Flat anti ngamba company ki? Samsung. Erina lisiiti? Kati nawe TV gye batafulakinga nze era ng'ombuuza ebyo. Terina lisiiti. Ate TV ogise nti no simu bagenda gitrackinga nti eri mu nnyumba ya gundi. Kati kye ngamba? Bangambye ogitunda mmeka? Ojja kumpawo $5,000. Kuba njagala kwejjanjaba ndi mulwadde.
kati ate mbadde nkuwamu 25 Leka naawe kankubadde nti sinze mmanya sikankubadde nti njagala kutunda naye tonziba. Flat screen ennene saate tope emitwalo 25 empya. Kashi. Anedda yongeramu kalompe emitwalo 4. Kakati ngenda kuddamu kubire ondagirire woli nzije nzisasule. Kale. Kale naye se ojja bwomu. Tense nine emmotoka ate naliresa abansitulirako just ngenda giteeka mu buteesi. Kale. Kakati. Namu bulungi. Namu bulungi ekyali mpya terina ttabu. Kale. Kati ngenda kukubira kankukubire musawa ngemu ondagirire woli nzije njinoni. Kale. Naye ze sente zojja nazo. Kale. Samchi. Nebanna. Kale, mire feme chitabuli cha muziki ko cheda mukaga katonyeze zatu leva wakamukonya bali ndogo omumwa guno ne gukyuka oba guliddawa gujja kudda ku nkona oba ku matu ngatenziza ku mumwa ngene ali kutadde ku liiso ngomwa gowuliza nga bwolaba ate nga bwoyogera nga abantu nga sibangu Managi okusisimuka n'omukunja nakachwa ne amotyo mu balanguzi nakachwa wanje by the way obono abadde tamusasula asiya ayinza okuba abadde tamusasula ne yeesasula mutusasire bane Katonda yakola abantu abo bayambako ewaka bw'omwagala ennyo ate akusimulira ku akufuula kisimuule ate bw'obanga omuyisa bubi ate abeerawo n'atagenda tugenda ogaa nti kakati abantu bano bo bakolebwe batya ate oluusi weeyisa obulungi gwamukozesa omunyaga nabo benyini obasaasira Bwana bikuweereza mukunja nakatya n'amonti. Yenze birungi ebiwambo. Mukunja wefule wefuzi bafune bufunyi muntu amukubira bagenda bamukwate efule nti agenze jigula bamukwate banaye omubbi. Amina. Yesebo. Kata mbatumidde nnyo bannange. Kale. Ono kyabbeeyi wa mukimbo nti ndabo. Ne bannange banewulira abantu banaye tebayambika kale wulira mbu nti nowakubadde sinze nagigula nti naye tonseera woote omukazi banaye mukunya mukyalo banaye mutaasa agenda akwate eyo kale buuku wanje banange mwasuze mutane nakanamoti tulikiriya nze tikyamatovu davis bukakata kunya banaye mukunja banaye ebintu si byangu naye ndobesa eyo njiweerezaawo kansala to BLC5 kasabuka wonto omwami Lubezi Giradirambu ku mwalo uwebale ewo mukunja esebo webale tuweereza naye kale ono sebo atuwane simabira naye bannange ekituufu oyo omukyala muyambe banaye akwate omwana muwala oyo naye banaye abantu tebayambika mukunja wanje sebo webale kuweereza kale agamba sinnakatwa n'amooti gye tuli tulikiriya amannya nze Hadi Kasule Rashidi Ngambera Kabowa naye omukyalo yasoose okukuba essimu ng'ayagala kumuyamba awo ye yeesiimye akati mukunja mbadde nkusaba ongerere eddala omuyamba mugobere omuntu oyo omubbi paka lwe banaamukwata kankooko n'okwaja kyateesinze nsigadde ndi Hadi Kasule mukunja wanje ate leero omwana waffe oyiseewo ate ne mbuuza n'emitwe gy'abantu tobuuza nti gwani bannange mwana waffe nze nkuwanye buwanye ne nakatwa mugambe nti obukodyo bwemukozesa Allah yeobubawa asigadde yajja tinamponyekabo ate n'ababbi tebaagala kumanya mbwakubuuza eggwani atunda butunzi maali